Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, Minisitule y'Ebyobulimi, Obulunzi n'Obuvubi yasse envumbo ku busuubuzi bw'embizzi mu Town Council y'e Luweero ng'ewera nti tewali muntu yenna akkirizibwa kutambuza wadde okutunda ebigivaamu mu kitundu ekirala olw'okwewala okusaasaanya omusujja gwazo ogwazigwira ogumanyiddwa nga swine fever. Kamisona avunaanyizibwa ku bisolo mu minisitule eno, Dr. Anna Rose Ademon, yaweza okutamya ennyama y'embizzi n'okugitunda mu bifo byonna okwetoloola Town Council y'e Luweero okumala ekiseera ekitali kigere. Gwazze mu kitundu kyaffe ne gutuleetera okubeera nga tubeera ku kalantiini. Kalantiini eno si mbubi naye kalantiini erigwa okulaba nga tugutangira. Envumbo eno erisa abasuubuzi b'embizzi n'abagirya n'abaddukanya ebifo mwetundirwa nga ge bakaaba ge bakomba. Abaana bafiiriddwa emirimu abakola, abasiika ennyama, abatema, abaweereza. Baatugadde tunyigiriziddwa olw'ensonga okulabirira abaana, famire n'ebirala tetuyinza okukola ki okubeezawo obulamu. Kyokka jjukira tulina looni. Abaana bali mu masomero baagala school fees. Ekifo kino nina abakozi abasukka mu 10 nga eno bizinensi ffenna kwe tubalira ye maama ye taata we tuli wano bali wakati bamanyi kiddako. Wano wonulaba wakalu kale tulina kyakola byadusobedde dda ate tetumanyi olabira amalibanga ki. Abakoseddwa envumbo eno mulimu n'abatunda ebyokunywa naddala omwenge ne soda nga bagamba nti embizzi y'ebadde etambuza bizinensi yaabwe. Bw'obanga tokyatunda nnyama tosobola kutunda mwenge, kitegeeza nabo bizinensi zaabwe zigenda kuba affected. Kuba abantu badde bajjanga ne balya kanyama ne banywayo ku byokunywa kale n'abamaduuka nga tubawagira senga ffe naye kati n'ab'emmere obudde buno tebakola kuba naffe tetuliiwo. Kati basaba bakkirizibwa okukola wakati mu mateeka agagobererwa basigale nga bafuna ekigulira amagala eddiba. Ebifo bino bye tukoleramu tupangisa bipangise si byaffe. Tetuli sure ssente obupangise ez'abantu tugenda zijjawa. Katusabe gavumenti etwanguyize oba n'omusujja gwennyini esobole otulongosera tuddemu okulya akantu kaffe. Tusaba batukkirize olw'okuba nti eno ebizinensi yaffe tugende nga mu bifo ebitali affected nga Nalukolongo mu Lufula tusuubule ennyama. Tuyambe bekikwatako tubeegayiridde tujja kugondera amateeka. Omusawo w'ebisolo mu disitulikiti y'e Luweero, Dr. Fred Odua, bano abasabye okugondera ebiragiro kiyamba obulwadde buno okuggwawo amangu baddemu okukola. Tetugula mbizzi, tetutambuza mbizzi, tetuggulawo pork joint zaffe ebbanga eritali ggere tugenda kubanga tukivuunuse kino nga tukivuddemu ng'omusujja tugulinnye ku nfeete. Ebifo byonna ebibadde bitunda ennyama y'embizzi mu Town Council y'e Luweero mu kaseera kano biriko kkufulu.